ng'omu ku kaweefube okunyikiza obutebenkevu mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo. Amyuka omulabirizi w'abasumba b'abalokole mu Kampala abeegattira mu kibiina kyabwe ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches David Kapyate atongozza enteekateeka y'okuŋŋaanya abavubuka bonna okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kino kigendereddwamu okutema empenda mwe banaayita okubaggya mu bwavu n'okubatangira okwenyigira mu mize. Saalirowooza nti abavubuka tebaagala kukola, ekisookera ddala bayina amaanyi naye babuwamu kusomesebwa ng'abavubuka abatayagala kukola beeyongera mu ggwanga lyaffe. Kigenda ekyobulabe kye tugenda okufuna gyemize emibi ennyo ekigenda okweyongera. Enkola eno agitongoleza ku kanisa ya King's Discipleship esangibwa e Kabowa ng'abadde wamu n'abasumba okuva mu Kampala wamu n'abakulembeze b'abavubuka kw'ossa n'abavubuka ng'ayogedde ne ku mize omuli n'omukwano ogw'ekifuulannenge gy'agamba nti gyonna gitunuulidde bavubuka. Lwaki tubategetinze? Kubanga ne Setaani baatagetinze nnyo naddala bwe tuwulidde ensonga eno ey'ekisyaga ekiri mu ggwanga ekiyingidde mu ggwanga ne twagala okukikuba kubanga tumanyi nti tageti esinga obunene batagetize bavubuka baffe. Kati naffe ng'abakulembeze ne tugaa tetujja kutuula. Babavubuka bagamba nti bannaabwe bangi abataagala kukola kyokka nga n'abaagala gye bali wabula nga babulamu bukulembeze obwesimbu wamu n'okubalaga ekyokukola nga batalina kye bakola ababasigamu emize babangwira. Abamu baagala okukola ate abalala ne batayagala kukola. Lwaki? Nti bo balabanga okubeera nga baagala ssente ez'amangu. Sente ez'amangu ne zibaleetera obutayagala kukola. Wabula basabye gavumenti okubaawo n'enkola ey'enjawulo gyewa ekkanisa ku bavubuka baayo kuba abasumba baabwe bafuba okubabangula kyokka gavumenti bw'ereeta enteekateeka zaayo ebagattika n'abatali babangula ne kitabayamba. Abasumba bagezaako kirwanako okulaba nti waliwo gavumenti skimu zeteekawo nga zo z'abantu abali munda mu kyaki, kubanga toyinza kuddira bubondo bw'abaganjamaani. Waliwo obubondo bwe tulaba eyo obanga obubiina obwo bukulirwa baganjamaani ate n'obumikisinga n'abana abavubuka bateekeddwa obulungi, omulembe oguteekeddwa. Bakuutidde bavubuka bannaabwe okwewala okwenyigira mize wabula bakozesa omukisa gavumenti gwe yateekawo okubasomesa emirimu egy'omu mutwe kiyambeko eggwanga okutebenkera. Abavubuka tubasaba ekintu kimu, tugende tukolere ddala bino gavumenti byetuteereddewo emirimu emisomo gavumenti gyetaddewo eri abavubuka, tugende tugyenyigiremu tusome emirimu gy'emitwe gituyamba okukola. Gwe kennyini weetandikirewo akalimu akako ng'omuvubuka olekerawo okulowooleza mu ssente ez'amangu. Banjudde enteekateeka gye balina ey'ensinkano enaayindira ku Faith Arena e Kabowa ng'egendereddwamu okubangula abavubuka okubalaga obuzibu obuyinza okubatuukako singa beenyigira mu mize olw'okwagala ensimbi. Era ne tugunjawo n'ekibiina ky'abavubuka ekiyitibwa Chosen Generation nga kigenda gatta abavubuka bonna mu bibiina by'abavubuka ebibadde olwedde nga bibaawo wano mu ggwanga. Naye abalokole tetulina mulembe, ekigambo tekikyuka kibeerera. Omulembe gw'empale gujja ne gugenda, ebyokunywa ne bijja ne bigenda, enjaga nejja negenda, naye tetujja kukyukakyuka lwa nsonga ffe tujja kubeerera tuli ku kigambo abavubuka munja tusimbagane tuyimirigane bwe tuwumira ne twogera abangi tusinga amaloboozi agoogera. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV aga leero.